Aha, embeera emu esobola okuba ng'etuukawo wandigiraga munno nga atagiraba. Wali osuubiddeko okulaba abakuumaddembe oba abasilikale nga bakubwa abantu ba bulijjo, wabula ku lunaku olw'okuba zi campaign ne bakubwa, wabula abasilikale abakubiddwa ne basigala nga tebazizzaayo ate nga balina n'emmundu mu mikono oba ebyokulwanyisa. Omusirikale n'akubwa, enkofiira n'egwa n'okugwa, n'emmundu n'ebulako okuba nti emuva mu mikono, wabula n'asigala nga mukkakkamu nnyo. Bino nno byabadde sayidi z'eggayaaza eyo. FDC bwe yabadde ekuba olukuŋŋaana, abawagizi ba FDC ababadde ku campaign rally ne balumbagana OC ow'omu kitundu ekyo wamu n'abasirikale abalala, ne batandika okuba nti babakuba ne sekukuba yenna. Kati abantu aba opposition naddala ab'ekibiina ki NUP bangi olunaku olwaleero basiibye bakola comments n'okuba nti bawandiika obubaka obwebuuza nti kijja kitya nti banna FDC bano balumbaganye abasirikale okutuuka ne kussa bweriti n'okubatuusaako obulabe ku mubiri gyabwe ne babubatuusaako, wabula abasirikale ne basigala nga bali very very calm and very humble, ne batabaako kintu kye bazaayo. Newankubadde ng'ate ebibiina ebyenjawulo ebimu nga okusingira ddala amaaso gatunulira nnyo NUP, bo bwe baba bakuba kampeyini zaabwe ne waba tewali kantu nakamu ke bakoze, bamaliriza ng'ate omukka ogubalagala gubakubiddwamu n'ebintu ebitulika mu layini efaananako bwetyo. Kati question zikyali nnyingi nnyo ku incident eno eyabaddewo, newankubadde nti bw'onoonya answers zandibanga ntono. Bafande balwana n'abantu nti baagala atambule na pulezidenti, bali babasaliddeko eri emabega muki mulaba apande yegoba n'abavubuka kati abebizeeko. Meanwhile akatambi kano kolaba
era kowuliddeko sound yawo ka emu ku rale za Bobi Wine eza wiiki eno omusirikale yabadde agezaako okuba nti agoba abawagizi ba Bobi Wine wamu ne NUP yamaliriza ng'ate yeerindigudde ennume ya kigo wakati ng'omusirikale abantu bandisuubiddwa okuba nti bamusaasira batandisemu kuba lwogobe ate era mukadde ke kamu okutulika ne baseka n'okuba nti bakyakyanca nti ekyo kyabadde ku screen ekifaananyi kyolaba bano ababiri oba golaba amagulu agagaŋŋalamye mukwano gwange abo kati ze mbuyaga ezikunta sisobodde kubanga nkugirayo feesi zaabwe mu lujjudde olw'ensonga nti baafuuse dda embuyaga ezikunta oba baavudde dda mu bulamu obw'ensi eno nabwe kityo eddembe ly'abafudde mba nditaataganyiza wabula at least bwe nsazeeko ekifaananyi ekyo njagadde kubanga nkusiigira ekifaananyi ekijjudde ku emu embeera eyatuuse ku bawagizi b'ekibiina ki NRM waliwo amawulire agatambula agalaga nti banna NRM bwe babadde boolekera ku zimu ku rale ez'ekibiina ki NRM oba campaigns baamaliriza nga bafunye akabenje kano tekaabadde kangu olw'ensonga nti ku sport abantu babiri be basuubira okuba nti baaluguzeemu obulamu bano nga bawagizi b'ekibiina ki NRM lukulwe era abaagazi nnyo aba President Museveni wamu n'ekibiina ekyo kye the National Resistance Movement osobola okulaba embeera ebaddewo ebadde yakazigizigi nnyo era nga amaziga gatulukuse abo ababadde mu mbeera embi ennyo oba gyoyinza okuyita critical condition baddusiddwa kipayopayo ate mu malwaliro okulaba nti bafuna obujjanjabi wabula nga bo babiri bafiiriddewo kale olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 4 Desemba omwaka 2025 wandyebuuziza nti NRM olwaleero yo etalaagiddewa olunaku olwaleero tusooke ku NRM tujja kudda ku NUP olunaku olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni ono nno nga ye candidate w'ekibiina ki the National Resistance Movement NRM abadde alina okuba nga atalaaga ebitundu by'e Kaseese wamu ne Bunyangabu olunaku olwaleero ojja kujjukira nti olunaku olwaleero NRM lwe babadde batandika campaign trail yaabwe eya presidential candidate waabwe mu Rwenzori sub-region so olunaku olwaleero babadde bakickinga off Kaseese ne Bunyangabo districts olw'ensonga nti batandise automatically Rwenzori sub-region so bwe wetegerezaako kino ekifaananyi kikubiddwa mukwano gwange okuviira ddala wali Kaseese President Museveni wasookedde then oluvannyuma abadde alina okwolekera e Bunyangabo abo abadde mu bitundu by'e Kaseese nga akuba campaign sanyuse nnyo okusookera ddala n'agamba nti emirembe gyasisinkanye eno tegibangawo newankubadde bangi abagoberera Kaseese mumanyi bulungi nnyo ebintu ebibadde bibeerangayo engeri bantu gye babadde nga bafuna obuzibu n'okuba nti abamu balusuddemu akaba wabula President Museveni yagambye nti abadde musanyufu nnyo olw'eddembe lyasanze mu kitundu kino n'okubeera nti kikulaakulanye ebitenkanika era nagamba nti commitment ye yakulaba nti ayongera okukulaakulanya Rwenzori sub-region naddala ebitundu by'e Kaseese bino agamba nti mu kisanja kye ekiddako bagenda kulaba nga babaako bye bakola era nti baatandise dde okuba nga oluguudo lwa reerwe olukadde baluddaabiriza okuva e Maraba n'okubeera nti bongera okuba nga bateekateeka constructinga the standard gauge rail so bagamba nti bagenda kuzimba ne airport ey'omutindo gw'ensi yonna still mu Rwenzori sub-region so byebimu ku bibadde ebigambo bye Kaseese yes bwe mba mulengeddekoko awo kati President Museveni nkugambye abadde alina kubeera Kaseese ne Bunyangabo so ebifaananyi byolaba bibadde bya Kaseese wano nno bwavudde n'ayolekera Bunyangabo
So abwatuse bunyanga bweyo nno yembeera ebaddewo babadde bamwaniriza mu ndulu ey'oluleekereeke era nga yebadde lwale ye ey'okubiri era ebadde yina okuba nti ekomekkereza olunaku. Still bw'atuuse bunyanga bwo President Museveni ayongedde okuba nga ajjukiza abantu beeno emyaka 4 eddembe lye yaleeta engeri gye balyeyagaliddemu. So abadde agamba nti musiimu nnyo olw'okuba nti yeebaza Katonda ti omwana asobola okuzaalibwa n'akula n'asoma n'awasa ate era n'akuza famire mu ggwanga erijjudde emirembe. Kati abadde yeeyogerako ye ne NRM ne NRA nti baleese emirembe egitenkanika nti mulimu abaana abazaaliddwa ne bakula ne basoma ne beeyagala kati ne bafuna n'abakyala oba abaami ne bafuna abakyala ne bafuna abaami nti nga kati bazadde n'abaana. N'agamba nti ebyo bye bimu ku bibala eby'ekibiina ki NRM. Agamba nti this is one of the greatest fruits of the NRM struggle. Kati naye n'agamba nti struggle ye NRM yeeno engeri gyegasizaamu bannayuganda. So kati n'agamba abantu b'e Bunyanga bweyo nti kati talaba lwaki baba tebagenda maaso nakuba nti NRM eno bongera okuba nti bajongera. Mujjukira batambuza omulamu ogwa protecting the gains. So abagambye nti enkulaakulana weeri enguudo, amazzi, masannyalaze, amasimu, leere, internet. So nayogera ne ku kyokuba nti oluguudo lwa Mityana Mubende Fort Portal Road lubaddemu delays olw'ensonga ya resources okubeera entono wano nawali. Naye n'agamba nti kati banna NRM n'abatambula mu gavumenti eno bamanyi bulungi ekyokuba nga bakola era nti oluguudo olwo lujja kuba nga lumalirizibwa. So yebadde message ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ono nga ye presidential candidate ow'ekibiina ki the National Resistance Movement oba giyite NRM side eyo. Kale ebya NRM bwe bityo bwe bitambudde Kasese Bunyangabu bwe batyo bwe baniriza. Kati we tumaliriza lanje ya yellow automatically you know what to do and where we heading straight. That is the National Resistance Movement je tumaliriza katuolekedde the National Unity Platform. That is NUP for you. Kale olunaku olwaleero program ngawe yabadde ino okutambula aba NUP badde balina okubeera mu Oyam ne Omoro. So ebifaananyi byolaba eddakiika eno mukwano gwange byebimu ku bifaananyi bikwatiddwa the National Unity Platform NUP okuva wali mu Oyam. Oyam bwetyo bwerabise olunaku olwaleero Mitembo Bobi Wine Kyagulanyi ayaniriziddwa mu ssanyu ery'amaanyi. Muganda wange abantu abaali bagamba Bobi Wine ono nti ekintu akikubira mu Central buli lunaku olujja nabagamba ayongera okulaga bulazi bannansi nti ebyo bye mwogerako mwandibanga temubimanyi olw'ensonga omusajja buli we yeeyongera okubanga atabaala abantu bongera okuba nti bamwaniriza musanyu. So sobola okubanga otunula bwavudde Oyam n'ayolekera Omoro. Yes, n'ayolekera Omoro but Oyam emwaniriza ne sekwaniriza yenna musanyu ery'ekika ekyawaggulu mukwano gwange asobola okuba nti olaba eddakiika eno then bwavudde waawo mu Oyam automatically he had to head straight to Omoro. Abantu be Oyam abanyonyodde okubeera nti ayagala beegatte oba babeere ekitundutundu ku protest vote n'abagamba nti kyekiseera olw'ensonga nti abakakasa bukakasa nti gavumenti egenda okubanga eddako egenda kubeera centered government ey'aba citizens nga gavumenti eno egenda kubeera nga abakulembeze beba bewandiise nga abaweereza. Tegenda kubaako mbeera ya kubanga omukulembeze ate yeefuula kabejja. No. Bwe badde obubaka bwabadde abantu be Oyam then wano ekifaananyi kyolaba abadde amaze okwesogga Omoro. Abantu be Omoro bamwaniriza bulungi nnyo nnyini ddala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mwite His Excellency Bobi Wine Mitembo wamu
n'amanya ag'enjawulo nga bw'osobola okuba nti ogamanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Bw'atuuse mu Omoro district omukwano gwo gubadde mungi nnyo. A lot of love is what he received in Omoro district. Era still bw'atuuse eno ayogedde ku mbeera y'okubanga enfuga embi yeeyongedde okubanga etambulizibwamu bannayuganda. N'abagamba nti bannange tulina okubanga tugirwanyisa nessekulwanyisa yenna. Era ayogedde ku ky'okubeera nti bannayuganda banyigirizibwa naddala mu byenfuna bati nga kino kyonna kikosebwa oba kibateekebwako gavumenti eno gye tulimu. Ayogedde ku busosoze obw'ebyenfuna oba kyewandiise economic apartheid. N'agamba nti eno ereetedde bannayuganda okubeera ng'emirimu tebalina n'okubeera nga bakabatwahanga entulege. Nabwekityo n'agamba abantu be Omoro nti mulina omukisa mu mikono gyammwe okubeera nga musitukiramu tulabe nga ate ekyo tukikyusa abantu basobola okubanga benkanankana oba okwesingako mu byenfuna mu mbeera egwanidde era ennungi mu line efaananako bwetyo. Kale kati ebigere njagala tubitambuze tubize ku NTV presidential debate oba debate eyategekebwa okubaganya ebirowoozo wakati mu beesimbyewo ku bwa president eyaliwo ku weekend eno. Mukwano gwange bangi tuyinza okubanga tetwaliwo agaliwo twali tutambuddemu but ate olunaku olwaleero enezeemu nesafeesinga bingi nnyo ebibadde byogerebwa ku byali ku debate eno nga omu ku bakulu abeemulugunya nesekwemulugunya ku debate eno ye mukulu nga kati ye honorable minister not honorable minister ye honorable parliament ali mu member of parliament owa Kampala aliko kati oba incumbent but onagenda kuviirako ddala tagenda kudda. Omukulu Nsereko Muhammad yanyiga nnyo ku presidential debate eno era yagamba nti is this a debate or revision? These guys are reading from scripts. What allows a debate? Questions sent out before coached candidates. Muhammad Nsereko yagamba nti yeewuunya nnyo okubeera nga bano debate bagikolanga basoma busomi ku mpapula. N'agamba nti bano abakulembeze abajja mu debate eno baali babakookinze bukookinzi oba nti babateekateeka buteesiteesi nga tebannaba kubanga batuula awo. Then omukulu Captain Mike Mukula okuva mu NRM naye yali musunguwavu newankubadde nga presidential candidate wa NRM teyajja, that is President Museveni, ye yatuula debate eno n'agiraba. N'agamba nti future presidential debates should follow global standards, candidates standing, engaging directly and speaking without reading scripts. This tests memory, clarity, composure, and true oratory skills. A national debate must be an arena of ideas, not a ceremony of comfort. Ngagamba nti presidential debate ezinajja maaso eyo zirina okutambulira ku mutindo gw'ensi yonna nga abazze mu debate beelumba one on one ne boogera nga tebalina we basoma. Kino kiyamba okubanga omuntu bamutestinga oba obwongo bwe buli strong ekitenkanika n'okubeera nti ddala asobola okubaako byateekateeka ebirowoozo bye n'abiwa abantu nga talina waasomye yadde. Kati nno Mubaraka Munyagwa y'omu ku batajja ku presidential debate eno ate ng'ojja kujjukira nti ono yeesimbyewo omukulu Mubaraka Munyagwa ku bwa president. Bangi batandika okubanga beebuuza ebibuuzo lwaki omukulu ono yali taze era ebibuuzo paka n'egye buli eno bibadde bikyabuuzibwa nga bagamba nti mugaati gwa bata Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party omusajja ateese nnyo ku NBS bwe baba bamukyaziza wano nawali ate eri antama ne ku Radio 4 kijja kitya nti teyajja mu presidential debate eno. Omukulu Mubaraka Munyagwa I think nalaba Calvin the entertainer, Faiza Fabs n'abalala. Faiza yagamba kati why did Munyagwa miss the debate? I was looking forward to understanding the Lusania ideology a bit better. Ono yali atudde ku TV ye ng'agamba nti Mubaraka Munyagwa bw'anajja mu debate eno yali wakunnyonnyola bannayuganda lwaki yatuleetera Olusania. Olunaku olwaleero Mubaraka Munyagwa avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki temwamulaba mu debate ate nga Bobi Wine n'abasigadde bajja okujjako President Museveni. Mubaraka Munyagwa had this to say today. My argument, my reason was one, that we are giving President Museveni latitude to portray us as people who are not worth opponents. You see,
when you allow an incumbent run away from such a debate, you who enter appearance end up engaging in a monologue. You know, a monologue? That's a monologue. A debate is an intellectual competition. It's not a friendly talk. It's an intellectual competition, competing with ideas. So debate United 28 is a debate where we compare our policies and ideas with those ones of President Museveni. But not Bulira versus Munyagwa versus Kyagulanyi versus Bulira. But we look very funny, and that's why actually they looked funny and ugly. The opposition looked funny and ugly. I told them that let us would have boycotted that debate, all of us. But we want President Museveni to enter appearance because he's the incumbent. Okay? Yalazent ye class indala, mumuli class indala. Ate nabannaffe ne acceptinga. Ninsina no gwentyawo kujja ko ntyawo jeno muntu yeka. Nze nyine ekizibu simanyi ku debate gana bantu bampisa. That is Mubaraka Munyagwa for you. Yagambye nti President Museveni obutajja bulabisa bano bonna abajja ku debate eno olw'ensonga nti baalina okutuula ne bakubaganya naye ebirowoozo nga bamulaga byakoze ebikyamu nabo ne bamulaga bye bagenda okubanga bakola mu butuufu. Kati Mubaraka Munyagwa n'abeera nga argument ye agamba nti ensonga lwaki yali tasobola kubanga ajja olw'ensonga nti incumbent oba akyali mu ntebe yagaana okubanga alabikako nabo ekito ye yali tasobola kubanga ajja era agamba nti bano baali mu monologue. Abatamanyi monologue waliwo obuntu obwo recording bwoba obutambi naddala abazannyi ba firimu nga balina line ze boogera ezandibadde zizannyibwa mu firimu wabula ng'omuntu yazitadde mu mutwe gwe n'atandika okubanga azoogera oba osobola okwogera nga ku poem oba ebitontome mu line efaananako bwetyo. So agamba nti opposition yalabika bubi nnyo. It looked very ugly. Nti yalabika bubi ekitenkanika. Kati no mukadde ke kamu Honorable Luzzi Abraham naye avuddeyo n'awakanya ebimu ku byateesebwa ku presidential debate eno ng'amakanda asinze kubanga agatunuuliza His Excellency Bobi Wine na ku byonna ebyateesebwa olunaku olwo olwa presidential debate. Nawuliddemu biboogera nti abamu naddala mwami mo Kyagulanyi agamba nti bagenda making sure nti abaana bonna balya emmere n'ekyokunywa. It's laughable. Batya tekisoboka. I am saying it is laughable and nonsense. Batya tekisoboka baana kulya kyamisa. Ekyoka eggwanga lwaki terisobola kutuusa nsaasaanya nampeereza nnungi ku bantu olina okumanya ekinyusi bwe kiva. Gavumenti eringa makaago buli muntu otambulira ku budget. Obutiko obukonye nti baleete ebijanjaalo. Embogo ow'ekiwempe nti ate gwe owaki oweterira. Otegera tubagamba n'ebintu ebiri basic biremye ng'owabaana magi simanya buugi nonsense. Oze ebizibu by'abaana Uganda byonna baana magi nafulya. So ebimami kyagwe bya promising tebijja kusoboka. Tebisoboka, unpractical, and I call it nonsense. So he becomes a joker. A complete joker. Era bonna abeesimbyewo ne mwami Museveni kati kambabuulire. So Kyagulanyi is a joker in the race. Bonna they are jokers and time wasters. Bigambo bya Honorable Luzzi nga yeemulugunya ku nsonga ya presidential debate ebyateesebwa ng'amaaso asinga kubanga agatunuuliza mwami Kyagulanyi. Mukadde kamu obwanga yabukyusiza n'abutunuza ku munne bwe bagenda okubanga babbinkana ku kifo ky'obwa Kampala MP omukulu David Lewis Rubongoya. Omukulu Honorable Luzzi aina byawakanya wano na wali. Bwe tutuuka ku balala beesimbyewo Honorable Rubongoya mugamba is well educated. I don't know what you mean by well educated. Harvard student. Harvard student. Do you have proof over that? It is imagined, it is alleged. But even though student mu Harvard mu America nze ninayo company nga nina byenkolerayo. I'm not a student. Student abaala akyali shallow nnyo. First of all, bw'obeera student obeera oli akawunga kwetololera ku compound. N'otuula ebibuuzo nga bwegayirira bw'okola ki bw'okubeera amasimu ne bakuweereza okuva eno ewaka. Nze eri nina byenkolayo anytime. That's America uka ne Canada. Then nenzija ne Uganda ndi mu Musenyu, nsima zaabu, nsima amayinja, ndi mutuwaza ntwavu wano waze wajjajjaawo.
ndi wano ndi mu transport n'ebimotoka ebitwala omusenyu emmere n'ebirala mu kikuubo nkolera mu Kampala n'amaduuka aga ku Gazaland ne ku City House ndi mu cosmetics ndi mu busuubuzi op'enjawulo ebikufuula superstar ku bo. yes I am having something to do bwe bukibeera ku representing Kampala mpita mu emmotoka zange ebinnya kubula mitima kubuuka mu bantu bijikuba endabibwamu ne zikankana hamp says ezitayamba n'ebirala ebitaala traffic jam okutuuka wano ntwala obudde omwana wa mugunga ali educated akula ki buyo omulimu gwe gwakola kitegeeza mulonda abakulembeze nga bategeera n'ebizibu naye muli excited olonda omuntu olw'okuba akabiina nze saagala mulonde muntu ba bibiina saagala mulonde muntu olw'okuba weena leero nina omugalu gwina saazi n'agande kuba nakwakalu amampaati amalala okutuula ku bantu okudaala okweraga kati nkutuddeko wa bigambo bya Honorable Luzzi manange kana akalulu ka 225 226 wekatagenda kututuusa tunaabiwulira ekifaananyi kyolaba kya Honorable Ssemujjunganda bwe yabadde mu kakiiko ka Parliament wamu n'omukulu amanyiddwa nga Richard Kamugisha ngenda naye kubanga mukulaga mu kifaananyi ku lw'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda aka the Independent Electoral Commission Uganda wuliriza munnayuganda teekayo okutu akakiiko k'ebyokulonda omukulu oyo gw'olaba mu kifaananyi ye mukulu Richard Kamugisha ono nga acting secretary owa kakiiko k'ebyokulonda yazze mu kakiiko ka Parliament's Budget Committee mu Parliament ng'alina byasaba ku lw'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda aketengeredde kasabye Parliament okuyisa embalirira ey'ennyongereza ya buwumbi 469 n'obukadde 5 bwe kiba nti obuwumbi 53 mu obukadde 8 eza BVVK system zaafunibwa nga zino za kutegeka akalulu ka 226 aka bonna nga ku zino obuwumbi 268 mu obukadde 308 zeetaagibwa okusasulira biometric voter verification system oba BVVK okwongera ku tekinologiya anaakozesebwa ku lunaku lw'okulonda n'obuwumbi 19 mu obukadde 63 nga zino za kufuna tekinologiya anaayamba okuzuula omuntu ali mu lukalala lw'okulonda omulundi ogusoba mu gumu era aggyibwemu. Nkugambye okusaba kuno kwakoleddwa omukulu Richard Kamugisha secretary oba acting secretary ow'akakiiko k'ebyokulonda bwe yabadde alabiseeko mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'embalirira. Akakiiko k'ebyokulonda era kaagala ensimbi endala obuwumbi 73 mu obukadde 364 nga zino za nnyongereza kuzirina okusasula ba polling officials oba abanayambako mu kulondesa. Omukulu Kamugisha agamba nti kati ba presiding officer bakufuna emitwalo gya Uganda 10 okuva ku mitwalo 5 gye babadde bafuna, so nga ba polling assistant bakufuna emitwalo 7.5 okuva ku mitwalo 4 gye babadde nga bafuna. Omukulu Kamugisha yannyonnyodde nti yadde akakiiko kalina ensimbi ze kaali katadde ebbali okusasula bano nti wabula ebifo ebironderwamu byayongerebwako okuva ku mitwalo 38 okudda ku mitwalo 5. Kati munnayuganda olina okutuula eyo ng'okimanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda mu budget ey'ennyongereza kasabyeyo obuwumbi obulala 469 n'obukadde 5 asobole okuba nti kateekateeka bulungi akalulu ke mugenda okusuula newankubadde nga waliwo budget eyali yakaweebwa ensavwa. Kale bagamba nti omusimbi gwo mwagutuwa naye bwe tuba tunudde mu koono omusimbi guno nga tegwali gubulaabulamuko olw'ensonga waliwo ebyenjawulo ebyeyongeddeko. Kati mubeeko engeri gye mwongera okuba nti mututembeeta. Katuveeyo eyo twolekereko sayidi wano
Ekifaananyi ky'olaba ku screen ky'ekyomukulembeze w'eggwanga nyaffe Uganda, Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Ekifaananyi kino kyamukubiddwa era still olunaku olw'Essande, olunaku olwo we waaliyo presidential debate, ne wali yayina abavubuka be yali asisinkanye aba Gen Z. President Museveni mu bigambo bye yagambye nti we shall study that on reopening Facebook. Yadayogera ku nsonga ya Facebook. Nagamba we shall study that because I had to teach them a lesson because they thought that without Facebook Uganda would disappear. But Uganda is thriving. The cows are going home and coming back. We had to make it clear that they can't stop us. We are unstoppable. Kati President Museveni yabadde asisinkanya aba unstoppable wamu n'aba Gen Z. Kane bamugamba muzeeyi ffe tuli bavubuka. Ekintu kya Facebook okirowoozaako ki? Yagambye nti kaasooka akiweemu akadde akitunulemu. Yali ayagala kuyigiriza aba Facebook ssomo nti si be bafuga wano e Uganda. Kati tubadde tuli awo olunaku olwaleero. Omukulu gw'olaba ku screen ye Dr. Abdu Salam Waiswa akulira ebyamateeka mu kitongole ekirungamya eby'empuliziganya mu ggwanga kiyite UCC oba Uganda Communications Convention. Avuddeyo n'alabula bannayuganda abakozesa VPN nga gw'oteekako ka VPN n'okazizikayo n'osobola okugenda ku Facebook. Agambye nti ekyo tekibeeyibaaza. Mujja kuvunaanibwa mu mateeka mu abakozesa VPN okugenda ku Facebook. Era ayongeddeko nti bakimanyi bulungi nti abantu bakozesa VPN era ebintu babiraba. Era agamba nti akaseera bwe kanaatuuka bajja kuzuula ani akozesa VPN 1 bajja bakwata. Kati nze ngamba Facebook mwandigyesonyiye kubanga mu bbanga eritali lyawala akakiiko ka UCC oba UCC egami essaawa yonna babagombamu obwala. Mu kifaananyi ye Oweekitiibwa Katikkiro yabadde nno ayaniriza ba Democratic Front, ekibiina ekyo ekitwalibwa Oweekitiibwa Mpuuga. Bakyaddeko embuga era yabaaniriza mu bitiibwa ebyenjawulo. In fact ndaba Oweekitiibwa Mpuuga, then ndaba omukulu mu Mabike, ne ndaba omukulu oyo amanyiddwa nga Abed Bwanika. Yes, bazze ne babaaniriza embuga waliyo Emmengo era ne babuuza ku Oweekitiibwa Katikkiro. Tenti eno olabamu abakyala abamu ku ba representing ku Democratic Front, ekibiina ekyo eky'Oweekitiibwa Mpuuga. Wabula omu ku bakyala amanyiddwa nga Nakandi Winfred, ono gye buvuddeko yagwa mu batamanya ngamba ne bamukuba bubi nnyo ne bagufuula nkata n'ekyenyi ne bakyasa era wakatami katadde mu black we yali ng'afuna obujjanjabi. Oweekitiibwa Katikkiro yamwogeddeko n'okusaba emirembe at least gibukale mu ggwanga nyaffe. Omukyalo oli yeesimbye ludda wagwe baakubye ejjinja Nakawa. Aba DF baakoze olukiiko e Nakawa, bamusanze ava wakawuyo Nakandi kafeesi mukalaba kalungi bode bagala kwonoona. Tetwagala ebyo, ensi tugiryako makoola, twagala mirembe. Wakati ng'Oweekitiibwa Katikkiro agamba nti mu ggwanga twagala mirembe, kyandibanga amazima aba DF oba Democratic Front ekyemirembe bakiwuliriza nnyo era obubaka ne babutwalira ddala ne sekutwala yenna. Munnange omukulu Abed Bwanika bwe yabadde ng'anoonya akalulu e Masaka awo yagambye nti amazima Bobi Wine tamuyinaako buzibu Mwami Kyagulanyi. Era agamba nti bannayuganda bwe mutaalonde Kyagulanyi mwenenyanga mwekka wabula ye abayise era abagamba mulonde Kyagulanyi. Ye yekka agwanidde ku bwa pulezidenti bw'eggwanga nyaffe Uganda. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina bwenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki. Abaagala omuwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire. Abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe. Teyaze muno teyatulumbye, nze sirumba muntu atanumbye. Ekyokubiri nze
navuganya ku bwa president kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi bwakimanya Kabonera obwe mupi bwakimanya Kabonera nannyinibwo ye Mugalatiya Dr. Ben ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. Waawo enduulu netta abalabi ne sekuta yenna bigambo bya mukulu Abed Bwanika omusajja Omugalatiya. Ebyobufuzi bikyafuuse ebyobufuzi nkiddamu ebyobufuzi bikyafuuse ebyobufuzi. Omukyala amanyiddwa nga Nabiira Nagayisa Empala. Omukyala oyo yeesimbyewo ku bwa mmeeya bw'ekibuga Kampala. Olwokano balulimu n'omuloodi ne balubeeramu n'eyinginiya balimu ezo wamu ne mukyala wa Nobert Mao. Omukyala oyo amanyiddwa nga Beatrice Mao. Omukyala Nabiira Nagayi wakati ng'ali mu kibuga Kampala akuyega bannakampala okumulonda ku bwa mmeeya kyeyaguddeko paka ne gye buli eno alabika si wa kukiddira. Abalonzi kati balabika batuuse ku ssanga bwe baba balina gwe bakooye oba kye bakooye bakyogera ne woba ng'oli awo we bali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Sajjendala mukama mulungi. Mukama mulungi. Ekisera kyonna eraze embeebaazi. Amiina. Mukyala gwe twakwagala. Twakwagala kwafuira ddala mu FDC. Naye madamu Nabiira watuyiwa. Kuki? Talina kye wali otukoledde. Ngani? Nze nabukanya Mayisimolo. Ate kati? Kati njagala ombuze. Ati kubuuza. Kati Kalifa mukyala mugyeko ambuuziza. Sinnamalayo. Njagala mmalayo nga muwalumu. Kalifa awo tojja kumaneginga musiba. Mama wange ojjanga n'otusaba obululu. Bw'omala okusaba obululu n'obula n'ogendera ebweru. Kati okomangawo biseera bya kunoonya bululu. Okakasa otya ati ddala ogenda tukolera nga ne wali mu palamenti. Tolina kye watukolera. Mama mwere wano kakuddemu ekibuuzo. Omukyala oyo njagala kubuuza wano kwabwe yali akoledde ki? Nyabo njagala kubuuza kyenziramu mwami Lukwago oyo omulaba nze okusinga ngobera mu butale kolanga bano emirimu gye bakola bannanga ab'oku sitwiti naye mwami Lukwago atuyambye nnyo mu butale tukulira n'obutale wali ewandage ya maketi akatale ako ba MP namwe mwali mukadde ne bakiba ne bakansala baani bonna naye Lukwago gwe nakuba naye emmundu paka musitati bw'obanga yegwe Nabiira Nagayisa Empala n'ogwamu balonzi nga beesaza akajegere batyo okolaki? Osigalawo awo. Omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Sam Okanya oba Sami Okanya oba muyite Sami the Mighty Family. Olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti oluvannyuma lw'obbanga ng'ali ku alimanda e Luzira. Emisango gy'aliko nti bamuvunana yatwala loan ya bukadde 2 ensimbi ne zambuka paka kwa 25 mirikwesi bintu si byangu gy'ali. Ebifaananyi bimukubiddwa ng'ali mu kaduukulu waliwo abadde aleeteddwa akaduukulu ka kkooti ng'alindirira okutwalibwa asimbibwe mu maaso g'omulamuzi. But Sami the Mighty Family only needs prayers. Ebintu ku saidi ye byandibanga si byangu. Bannastruggle muveeyo ku lwa Sami the Mighty Family. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka
balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange yenze Abasidi omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abasidi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.